ngozi n'ebiwandiiko why waliwo ebibuuzo ebimu byegenda okubuuza abantu abamu. Yesebo sajjaga okola research ena research waliwo ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa omukulu omu. Yesebo alright. Twagala obategeeza nti Namugongo mwebale nnyo mwenna abagenze e Namugongo n'abakyaliyo essaawa zino. Okitegeera abantu batambudde okuva Bule n'Ebweya okugenda e Namugongo. So bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baŋŋambyeko nti security ebadde nnungi ddala. Abantu tebaddeeyo kacyankalano konna, ebintu byonna bibadde malidadi sana. So nga gwe Omukatoliki, toli Mukatoliki? Ndi musajja Mukatoliki Francis. Frank aliva mu Francis. Ndi Papa. Papa wa analysis. Papa wa analysis. Francis. So bakuliseeyo? Mbakulisaayo n'abakyaliyo? Yesebo. Mbakulisaayo mwenna bannange abatukiikiridde okugenda okulamaga. Olunaku olwo lujjukirwa nnyo era ze zimu ku nnaku eziri mu byafaayo mu nsi yonna. Oyogera ku kigambo Uganda mu nsi endala. Olunaku olwo balujjukira nnyo kuba abantu abajja okulamaga tebava mu Uganda mokka, bava mu nsi ez'enjawulo. No muri Baganda baffe abava bazungu babeerayo n'abazungu bajja ne balamagira ddala. Olunaku lw'amaanyi nnyo eri abajulizi 22 kusaidia abakatoliki abattibwa olw'eddiini ne kusaidia aba Anglicans ne waliyo abalala abattibwa era olw'eddiini. So olunaku olwo luli very monumental nnyo ndowooza mu ddiini zaffe naddala ez'ebbiri kubanga tulujjukira abakatoliki n'aba Anglicans abo be Protestant. Alright, ndowooza tutandike. Tewali budde? Tewali. Woyogera kuba one of the most respected theatrical beings, John Segawa Mwali, 1 as an actor, 2 as a director, 3 as a producer, 4 as a kingmaker. Amakinza abantu bangi Segawa. Akoze productions impitirivu nnyo in the span of almost 25 years. Omuntu ng'oyo ekitiibwa mu art akola ki? Akirina. Ekyokubiri, relationship ye neya mutowe Robert Kyagulanyi Ssentamu ebadde nnungi over the years. Ebadde nnungi, sijja kubeera nga nkulimba, ebadde nnungi nnyo. Wakingambye mutowe John ndowooza akisinze emyaka nga 52 egy'obukulu. Okitegeera ali ku floor ya 5? Floor ya 5. Tomwanise nnyo ajejo era ajogera okiraba. Bobi Wine mutowe era Bobi Wine abadde nga amakodinga respect nga mu hypinzemu njejo. Yes. Katomako oguwedde yakola a play called The Golden Calabash. That was around 23rd December. Calabash. Yes. Ogwo omuzannyo we yagukola n'alitirako Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amwandikira ebbaluwa Calabash ebandeku. Ebandeku. Simanyi. Ebandeku. Kirabika. Ndeku ya gold. Okay. N'amwandikira abeerenga guest of honor. Segawa awandikira Kyagulanyi. Yes. Abeerenga ani? Abeerenga guest of honor ku muzannyo ogwo. Omuzannyo ogwo storyline yaagwo ekwata ku cultural leader omu bagira cultural leader alemedde ku Namulondo agenda okukola buli kimu kyonna okusigaza Namulondo ye ye storyline muzannyo ogwo. So mulimu political elements impitirivu nnyo. Nze ng'omuntu ekisooka okuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeerawo ku mukolo ogwo kiraganga Segawa yali amize pini ey'amaanyi era nze nasanyuka mu kaseera nga ba artists abasinga bali intimidated tebagala kwesembereza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Segawa yasalawo n'agamba nti ono muganda wange mukwano gwange ne cause gyaliko eri synonymous n'ebiri mu muzannyo kajje agubugirize. Era olunaku olwo naliwo nga 23 December mbadde nsaba nzannye Bobi Wine bye yayogera ku muzannyo nga bamuwadde ayogere. Nsaba onzikirize dakiika 2 just zokka tuwulirize ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera ku muzannyo guno gwa Golden Calabash nga John Segawa ali awo nga ali bwati Segawa yamuyise nga yamuyise yessebo toyinza nnyo tokola ki kolera abantu. It is uncompromising elders like you that keep us in line. Naye eseera lino si bakulembeze bokka be bayonooneka naye naffe ba stakeholder twayonooneka ne mwesanga nga mwekuŋŋaanya mwe basitaabwe muti ne mugenda ne mugamba mu kifo ky'okupushinga for policies ezitufuula abaakabi mu kifo ky'okupushinga for protection of art
mu kifo ky'okupushinga for great infrastructure sente muzituwe tuzigabane. So awo we tuli mwe ba artist munnange kuva nedda basudde yatuyigiriza ffe tubeera basomesa nyebo tokozesa kitone Katonda kyakuwadde ne ffemu Katonda kyakuwadde oliba oliddemu ensi y'olukwe mwebalinye okutusomesa guno muzannyo nze nga nze ngwagadde nnyo kinkoze bubi nti size na babi nandyagadde agulabiko naye nja munyumiza kimulume. I would encourage people to watch this play and artists use your art to communicate. Munnange ffe Marcus Garvey yagamba a civilization is not complete without its art. Art is the highest form of expression of human intelligence. What you saw here byabagezi bokka. So mwebali eddala kankomaawo okubanyiza okumaliza ate nga njogedde kukyali kuli kankomaawo sebo tweyanza otuyita. You're a very intelligent man. You can do even much more than art. You can do much more than art, John. I want to challenge you on this national theatre stage. Yes. If I didn't rise to the occasion, singa kati bannayuganda bali ku storage. Mubalaga abantu nti art ta producing a Bobi Wine yekka. Mubalaga abantu nti art ta producing abantu bangi nnyo bwe banamanya nti ba artist tuli bangi ate tuli bagezi ate amagezi gaffe tetugesigaliza naye twakatugaba nene eggwanga Uganda tujajukyusa mwenna mbasomooza. Thank you very much. Poziriri Paulus yagamba atya? Babiwulira. Teyabiwulira. Bobi Wine mu speech yagambye art is the highest form of expression for human intelligence. Yes. Era ngategeeza ki? Nti art ono gwe tulaba byebimu ku bintu omuntu mwayinza okubeera ng'ayita oku-expressinga ebintu ebyenjawulo nabeera ng'abiguza ensi. Oba kiraba. Era wakinsookedde wali okuwa John Segawa ebitiibwa bye belts ze. He has tried to emulate that. Oba kitegeeza. Yes. So oyakoze statements ezo nekanzeemu naye nadde seewuunya. Yagambye ate? Yagambye abo mubaleke bali mu shootinga bidocumentary byabwe tebirina makulu. Abano? Yes. Okay. Ku lunaku olwo twasembayo okukyaza John Segawa ku mpewo eyo the following day documentary ya Bobi Wine yali nominatingiddwa nga bagaba Oscars enkya. Ne bamubuuza kyasuubira ekigenda okuba nga kivaayo naye tasobola kuwangula like the negativity itself tejjawa kwegamba nga ekkabyo effubitizi limujjudde okubeera nti nno kana akaana kato kange kaba katya from nowhere nga kalina something ekiri globally recognized nga nze mbadde mu art ono myaka 25 sinayo wadde any production any play whatsoever nominatingiddwako wadde mu Amakula Festival. Ube wangudde. You understand? Kati bantu bangi nnyo naddala bali mu art ekisooka abaawulira obubi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu documentary eyo efunye all that global recognition. You're sweeping most of the awards. Eziroko? Eziri international. Okay. Kati yo takyazanyira ku local wano azanyira nnyo ku international. Anti kati bano boba kati awo nnugu yatevaawa. Anti akati nga biri byoli byali international. Nanti yomu naye ali nabo wano lwaki yekiti ekigenda eri. Kakati yempetero mu mutima. Kakati ataawo oyo science nganda banga. Eyo gundi ebeeramu. Ekyokubiri. Guba mukisa ebyo. Gwa mukisa gwa muntu. Tayinza You accept. Ekyokubiri. John oyo lwaki neewuunyiza nnyo nze. Abadde very vocal mu kubeera nti nno ateeka government ku nninga okubeerako byakyusa mu kisaawe kya art. Era y'omu ku bantu nze naye abavaayo okubeera nti nno twali tukuba ebituli mu federation. N'ebyo ebyaliwo. John was very vocal. Mu federation? Yes. Mu kugira federation eyo nga yakajja ngalaba ekiruubirirwa kyayo kirala as opposed to ati kyanyinza okubeera ng'ayambibwa. Era ojjukira we twali ku National Theatre mu lumbe lwa Kato. Sentiments zayogera ne bamwetikka. That was John and I was very proud of him. You understand? Ng'ennaku z'omwezi 29 December nga tuvudde mu Golden Calabash baategeka okujjukira Kato ku Africana awo. Era John bebamuku era nze Rufi yankubira essimu nange Frank you go and cover. I went.
oba kitegeera nali manyi Loisi Wanyana ye mukazi we omu ku bakyala abo ababiri betumanyi ababiri yes si mukatoliki musajja mukatoliki ababiri abeera nabaati ebyo biveeko mwana wange ebyo biveeko kikiyomvumamba kakati Ruth mbadde gamba mukyala Ruth era mukyala Ruth nkulamusizzaako nnyo nze kennyini yankubira I went and covered ku lunaku olwo ennyini nensanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga naye bambi bamuyisaze bye bino bibadde ondaga bino tebyali bya National Theatre Calabash yes after 4 days netugenda okujjukira ani Kato yes ne ba alumni ba Diamond bagita Afri Diamond bonna bazanya ku Africa Internet Diamond Zesembo netwesanga awo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja watu nakola kinajja era ne besanga ne John oyo kitegeeza they were sharing the same sentiments and what ku bintu nga ebino kubiranga bikola ki nga bitambula. John oyo ayogedde ku kintu kya documentary nti teyina makulu bali mu kushootinga documentary teyina yakijje ku kinti muli nti bali mu kushootinga anti wala imotoka ezagenzeeyo bikoze bitya yedede kamera biki byonna ekisooka John njagala mujjukize even if they are shooting a documentary yokubiri tekirina buzibu because Robert Kyagulanyi Ssentamu amugambye wali art is one of the topest forms of expression okubira nti nomuyisizamu amaloboozi gaabwe gammwe art it has effected change ku politics mu nsi ez'enjawulo mu struggles ez'enjawulo oba kitegeera otuba tugenze ku muyimbi nga Bob Marley Bob Marley ayina album ye bali bagiyita Survive I think ayinako oluyimba bayita Africa Unite Africa Unite he dedicated a whole album ne effecting changes mu nsinga Zimbabwe okitegeera mu Ethiopia nagenda ne Ethiopia yamuwa ekitundu kiramba nga bayinza okumuwa kyanja yenna nti Bob Marley webale for what you've done n'ennyimba endala nnyingi nnyo using art n'ensonga lwaki yadduka Jamaica balamu assassinating because of his art which was due okubeera ng'eteekawo changes tugende mu South Africa South Africa some of the forms ze bagendako okubeera nga balwanisa apartheid eyaliwo it was music olaba abayimbi nga Lady Smith Black Mamba zo olaba Miriam Makeba olaba Yvonne Chaka olaba Lucky Dube olaba eri Cape Town bagita Cape Town Youth Choir eyo nendala mpitirivu nnyo they used music mukaseera nga abantu essubi baweddemu they used the art nabiranga abantu abagira abakola ki singa bakirekera bulekezaawo because olaba struggles zino all over the world ebiseera ebisinga omuntu anyigirizibwa alwana but against all the odds odds zibeera stacked against them olinga yalina buli kimu but tebalekeranga waawo kubeera nga baguguba era South Africa mu 1995 na independence ANC leader Nelson Mandela sibwa mu komedi myaka 27 yarasobola okubeera nga compromisinga nga bakamuteekayo naleka abantu ne babonaabona my point is nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kyaliko it will just delay but it will definitely yield fruits kasabira nga alina amaanyi g'abantu so tosobola kuva eri n'okola statement eyo nti abo bali mbya kushootinga documentary tewali kigenda kubeera nga kibeerawo oli mu kubeera nti nno oli mu kwataakinga essuubi eri abantu lye balina abantu saawa zino bali bubi we balaba omuntu ayinamu those shines eza hope Bobi Wine is an element of hope eri abantu ab'enjawulo that's why bayaayana okuba nga bamulabako oba kitegeera kati John wakola that statement nze nenyikira omutima essaawa zino mu ggwanga lya Ukraine wabaddewo olutalo wakati wa Ukraine ne Russia waliwo documentary gye bashootinga bayita 20 Days of Mariupol era 20 Days of Mariupol yegenda mu category emu ne Bobi Wine documentary Bobi Wine the People's President era newangula 20 Days of Mariupol nayo ya struggle ya struggle eyalaga ensi obukambwe Russia bwe yakosa ku Ukraine you understand that is the power of so art. Bobi Wine waba shootinga oba tashootinga yes byonna bina gye bitwala Uganda gye bitwala Uganda using art kakati despising a documentary nti abashootinga documentary ng'oli artist ng'oludde munda ng'omanyi the power of art you as John Segawa who has written also plays is critiquing a government nkubulidde omuzannyo gwa Golden Calabash the storyline it was all that it is art Bobi Wine is an artist era art gwasinza okubeera nga akosa propelling movement ye oba kitegeera kati nze naggwamu amaanyi ng'omuntu naweddemu amaanyi okulaba John omuntu gwembadde ensingo okuwa ekitibwa mu kisaawe kino
ekyo kyokka ekitiibwa n'obukulu ne intelligence nti mbadde mbyamu akodinga but problem ye lirudawa nti Nuupu teri ku tracker yagamba Nuupu teri ku track naye ng'akyogedde kati why kwanza manyi lwaki mbadde mu kusunsulira bwe nti waliwo akaseera bwe kaatuuka they fell out not even wengamba fell out kitegeeza n'oli naye yakigira kiri ku side emu eya John yatuuka n'anyigira Kyagulanyi ate kiki ensonga ezaaliwo era njagala nkyogerere wano John waba awakanya asobola okuta nanchallenginga yinza munoonya ojja munoonya ku challenging yes ekisookera ddala ebyaddala ensonga eno ebaddewo gye tubaddeko ey'omubaka waffe omutegeke ow'ekitiibwa ow'e Masaka etaddewo ko enjawukana erisa enjawukana ez'amaanyi mu bantu abamu there is a cocoon eri pro omubaka okay nti era nga naye yali eri ng'eyagala Kyagulanyi yagala n'omubaka naye mu kaseera kano neesalawo kati abamu ku bo ye mukulu yokaana kwanza nze nza omuntu ali very keen ennyo ku bigambo omuntu byayogera era mu wiiki esooka ndowooza nga ensonga ezo zaakabeerawo era yakyaziba kutoka ntok era ebigambo bye tubijjukira bulungi byayogera ku nsonga ezo ng'agamba Bobi Wine akoze kibi nnyo okubeera nti omubaka waffe bikoze bita bamuteekedde ebbanga ssente kyekiri awo ekyamaanyi ennyo bingi byayogera bulijjo omanyi Ssegawa tali mu byabufuzi ebyobufuzi abantu ffenna tubibeeramu mu ngeri emu oba endala omanyimu atiwe abadde nga ali very vocal so ku nsonga eyo nze njukira ebigambo bye ensonga z'owekitiibwa yes ze zaleese enjawukana si ssente ensonga z'owekitiibwa it is one of the factor factor ey'okubiri ebyaddala Ssegawa is frustrated yes John is highly frustrated. How? He's highly frustrated and desperate. Things are not moving in the right direction for him in art. Olako oli ku Vincent Ssegawa. Ssegawa kigoli. John. Ssegawa John Sebana Kizito. Ngamba John Ssegawa. Kizito yafa. Bali oli ku Vincent Ssegawa. Nti Vincent Ssegawa musajja watu ali eri mu ddiini. Yekolera bintu bye. Oli ku John Ssegawa? Yes. Uncle Ssegawa? Uncle is highly frustrated. Is highly desperate and highly is venomous. Obusagwa ina bungi. Things are not moving in the right direction. Mu art. Yes. Nedda. Kati kankubuulire John abadde very open about this. Gwa Ssegawa akulabikira. Ssegawa desperate evaawa. Tugenda awo. One art Ssegawa gwabadde ajjamu ssente yagwa. Ssegawa Palmagic honorable zitambula ekola honorable sibakumadyo shuti Golden Calabash azitegeka kati Golden kumana na Ssegawa yagwa ne Golden Calabash wadde Kyagulanyi yamuyitira abantu tebajja bangi naliyo obo kitegeera Palmagic gy'ogamba esaba zino muzanyo ku Palmagic guliko gwa honorable yabaguza season ziri enkadde tebasha shootinga bipya ekintu kyatabuka ne Ssegawa kenyini wabeera very honest ajja kuuli abadde ajja ayogera ati yagwa theater zaagwa mubajjanga ssente okitegeera production eri waggulu nnyo kubanga bashootinga ebintu ng'ebyo ebigenda ku screen ebigenda ku TV so embeera Ssegawa mwali mu art si nnungi as the whole art fraternity is it isn't even about Ssegawa ng'omuntu omu era Ssegawa wabeera honest ng'omuleesa ajja kubuulira tebitambula bulungi yes tebitambula bulungi ku side ne side ya art okutwalizaamu kyobala nze nenyamidde nnyo nga ntubadde ne John oyo mukubeera nga eddoboozi twogeza limu kuba art ng'alongooka buli we tuba tugenda mu campaign wabaawo ebintu ebigwawo byotategeera yes kakati lwaki mbadde ntandikira because of those frustrations and desperacy Kyagulanyi yafuuka business Kyagulanyi yafuuka bait attack Kyagulanyi, despise Kyagulanyi and his struggle and the people, you will go. Pozi oli musajja mwesiraamu. Badde ngenda kugamba ffe abatera okugenda kukadirisa k'omuyindi. Kakola kata. Ng'omaze okusiba n'osiba ttiimu zo 8 oba osibye Katambula ne Ababet n'ogenda wali ng'owangudde. Kadirisa kibimba. N'ogenda kukadirisa bakusasule. Kati mu Uganda muno Kyagulanyi yafuuka bait and business.
nti okola byokoze kabera akapapula nga katambula jali kugundi ku betting company olumala nogende wo muyindi Kyagulanyi bamuteekako odi gwe muyiseemu eggaali okitegeera kati omuyindi wa Uganda ffe tumumanya asasula abasibye era teweewuunya Kyagulanyi bamuteekako ku betting company yes bamusiba abantu basibye Kyagulanyi wano sure kasita omukuba okitegeera eba sure kasita omukuba ng'ogenda w'omuyindi kati John yasibye alina olukalala we kuliko Kyagulanyi win handicap over no golo lwaki buli omu omuntu wavaayo n'ayogera ku nsonga mulowooza yalidde yasibye anti kati nze nkubuulidde nemukuleetera bwe nti nenkubuulira ensonga oba okitegeera kati agenda kadirisa abeere ng'akola ki abanja agambe omuyindi disiiti yange yiino omuyimbi peneti ani waliwo omuyindi ali awo olumu amanya obbeera eggulu olumu n'agenda nakasongolo olumu n'agenda wa yoyo omuyindi akola ku ba artist sebo tolaba covid tubalaba n'omuzannyo gwa kato gwe bamukolera musajja wattu yoyo yasasula ye muyindi kati Sega bwe saa yonna agenda wa muyindi okiraba ekisemberayo naye Uncle John yena muno ajja nnyonnyola eggwanga ebigambo yadde ategeeza nze John akimanyi ndi mutoowe era tweyagala nnyo era kivula by'omugamba mazima mugamba mazima with all due respect nze njagala agambe kino nti bannaye ndi bulungi ati mulungi nnyo abakolanga week shows za Bat Valley nga abantu bava mu saa 8 ne baddamu ku 10 ne bajja ekiro tukyazikola ati takyalimu sente takyalimu kunazo nzeta nganda bayaba ewa njagala ombuulire ku Golden Calabash oba yafuna fa baaliwo okitegeera yali yabbeeyimu yali VIP nagiraba bulijjo bazisasula nakubirako ku John n'ambulya price bulijjo bazisasula yali yabbeeyiko bulijjo bazisasula era endaga zaali ezo zaali bbiri emisana ebintu byebiri kirasi John oyo kale byali kirasi yabeera yagala beebo beyafuna yebale nnyo kubafuna abayitirivu so gwogamba ensonga eziri mu kintu kino zirimu omubaka owekitiibwa ajjiramuwa kuba layini ya Segawa owekitiibwa si wa ati anti mbadde nkunyonnyola owekitiibwa yeeyunga ati owekitiibwa alina kakokasi aye akamukkiririzaamu akake era kali muprotectinga buli wamu nga mulimu media station mulimu TV station mulimu n'abantu aba individuals abamudefendinga buli wamu okitegeera kati Basegawa yamu ku bafoot soldiers Segawa foot soldier w'omukulu era mukambwe oba kitegeera Segawa okubeera nga nze kyendaba nti Segawa okubeera nga oba abe mukiibi kyaliwe oba baani abadde nabo tekitegeeza nti ate nti abe mukiibi oba kyali wa Mpuuga tate ne Segawa alwanira Mpuuga taita mu proxy ya abe directly anti mulinga gye muguyisa Segawa yeta talina nsonga ze zayinza kuteekawo ku mmeeza ye n'alaba ebintu nga bw'abiraba kituufu era ne respect buli muntu emuweebwa okwogera ebintu nga wakola kinga wabiraba nzirange sirina buzibu nze nkubuulidde gye kivudde nti olunaku lwennyini omukulu bamugjamu obwesigana yamuggyako obwa commissioner na biki byonna Segawa abadde verevako era alina tuti gyawandiikaawo ndijjukira bulungi nadde era ngiyitamu kuba ye ndyangawe nkunyumidde abadde mukwano gwa Kyagulanyi nenga nena akola Kyagulanyi era olunaku olwasooka ng'ensonga ze weeziri akola tweet nga mpanvu ng'ayagala reconciliation ku side zombi Kyagulanyi ne wekitiibwa ne kati yamaliriza n'alaba nga gy'alina okukola have to belong somewhere and he has been belonging to side eri ey'omukulu so side eri yamusinziza amaanyi yes kakati bino byonna byalabye Masaka yadde alina bidi spicinga bw'atyo nti movie documentary naye yerabira nti yenga artist treatment ogikola obeera ng'omanya amaanyi ga art gasobola okubeera nga effectinga ku change the documentary as I've told you nti abantu bawandiise emizannyo waliwo song of Wanko ku lwasaako Byron Kawadwa n'afa nga critiquinga government ya Amin waliwo omwami bali bamuyita okoti PBT yawandika play bali bagiyita song of Lawinyo n'awaŋŋanguka mu ggwanga era critiquing government y'Obote iffe twagala nnyo siba akapapula naye kakatisa tusiba akapapula kati wano twekubira ki kapapula yala nnyingi obuteyagaliza bungi fubitize kabyo enge obulabbayo obukulu pya kwa kati era olaba Sempa
Sempa naye si Muganda naye ate yagambye mbu Kyagulanyi agwa mu nnyanja yagambye ataata kamba somere tweet ya Sempa okumanya bannaaye waliwo omusajja omu yagamba bannange omusajja omu yagamba kale kwegamba olabira ddala nga gye tulaga ate bantu bakulu 50 plus oli yagambira nti bannaye n'abasiru bakula ekyobukulu ndowooza tokigira tokipika nnyo adidde just njogera oli yagamba nti obukadde magezi oli nagamba nedda Sempa agamba kyateze Sempa yagamba very sad to hear about the death of these people ayogera ku bantu bali abasatu abafiira bali ku Kabenje Masaka yes very sad to hear about the death of these people. There is a whole group of people who think that Bobi Wine was in a secret society which sometimes demands for human blood. They use these codes signs to communicate something we don't understand. I really hope it's not true. Kana kakusindike ne ku WhatsApp yo katere y'abantu kuba kalimu ekifaananyi ekyo. Sempa si wa mamba. Bobi Wine yali what? Bukanuka sign kano kalaba. It is a code of communicating nga ogenda okusadda. Oyina yasibye. Bakapapula bano kakakusindikira jakatera y'abantu. Sempa akyazannya akapapula nawe. Sempa ngenda muno. Sempa takuba beti naawe. Anti akati beti bamwanguye kati bakyagenda mu biyumba obeera ku ssimu yo kwaba beti. Basibira ku ssimu. Apo olaba omusajja mukulu nga naye asiba waswala ogenda mu kiyumba. Chokovunwe gundi eyo. Kasuka mbalo gikuweereza wano ngivuunule. Naye kyewuunyisa nnyo nyinyi ddala. Sajja akapapula kafuusa akapapula. Bannange yagambye akapapula e Uganda. Abantu bakyakola? Kapapula kati apu zajja kati nono Sempa kano kapapula. Yagambye nti kyalinaku nnyo okuwulira kufa kw'abantu bano. Waliwo ettundutundu ly'abantu abalowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kabinja akeekusifu ennyo. Olumu akabinja kano akasaba omusaayi gw'abantu. Bakozesa codes zino okuwuliziganya ekintu nze nga Sempa kye sitegeera kansubira si kituufu omuntu yasoma ne theology na kibola nagala Illuminati. Yes, definitely. Bobi Wine ki Illuminati katika changuiza abantu naye bannaye gwe bagamba wabisiyaga. Yes, akolera bazungu kati we yali mu Illuminati. Bobi Wine yali kulumberwa Pascal yagamba ebyaddala toli kye batampayiriza era kigenda okuddako bagenda gamba ndya n'abantu musajja akapapula muzeeyi. Sempa agambye ati yagaye Bobi Wine Illuminati. Oyo si pastor. Bobi Wine akka mu nnyanja mbw atwala omusaayi. Alina akabinja kalimu bakozesa sayini eno. Tukanda Bobi Wine awanika ekikonde kibwa. Oyo kodi eragawo eyo Sempa gyakuba. Bwegenda mu nnyanja eno. Kikyayisaawo wano. Kyagezaawo okuyisaawo nti abantu abaafa lyali kubanira Kyagulanyi baffe. Ababira mu kalulu. Bano. Kulu Friday wano. Yes. Was it Friday? Saturday. Yes, abaafa mu trek eyo. Eyo gende Masaka. Tekali Kabenje just. Bubenje ng'obubenje balabo nawe bubeera. Okitegeera. Ne kano Kyagulanyi ye yasaddaasi. Kone polisi nalabye bagamba nti kabadde Kabenje. Yes. Kati ono yalina bwino. We yagaye Kyagulanyi akka mu nnyanja bwe yabasaddaase busaddaasi. Ali kapapula kuba kapapula akapapula kati abusi babiri oyo n'owokusatu ono Samson Kasumba yakozade naye ali kapapula yakozade yagambye okufa kuno deaths like this one in Nsangi are the whole reason why the police was always against these large processions that have people driving carelessly and recklessly, some hanging off cars. If you claim to be a better alternative, should you also not show that by discipline on the road? Okitegedde Samson Kasumba mukuvunula okwamangu agamba nti okufa kw'abantu bano abadde Ensangi polisi yali ntuufu okubeera nti nno eyimiriza processions bweziti kubanga abantu bavuga bubi nnyo. Obeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ogamba nti no oli alternative esinga ku ya President Yoweri Kaguta Museveni lwaki tovuga bulungi emmotoka nga tamanyi na accident ni yakozingibwa etya oyo si munnamawulire munnamawulire tamanyi na accident happening etya kubanga abali ku scene kwenye nyinyi ne Robert Kyagulanyi amaze okubeera nga ayitawo oli yava eri nakola U-turn wa boda nange kyenawulire. Yes, ate Robert Kyagulanyi Ssentamu kuva wano ekavule yabagala bannanga ba boda temuvuga bubi tugende tutuke bulungi nnyo. You understand? Ono yenyini ayogera akafaananyi kaakano nga yali avuga bubi nagwa ku accident mulayi watunula uno bamustoppinga kugenda ku NBS okukola yono omwami una accident
Accidents happen everywhere. Kuna kulo kutanula nyine waliwo accident happening side z'embalala eyo. Bus. Ya company mje sijja kwogera abantu bangi ne bafa. Bus stopping yako bus ezo nazo nokuira nga tezikola mbanoonyereze. Mu kalulu ka 221 omwana wa NUP yanya emotoka ya polisi gubaga magwe yatomera. Nayo naye Muganda. France Kasumba nedda. Kasumba. Kasumba aba Muganda. Simanyi. Nali kapapula. Ali myaka emeka oyo? Nkaaga 5 plus. Sempa ali kwemeka. Ayi 5 nga mu mukaaga. Bana ba 50 and above abasibe nako zino. Myaka 15. Egiri awo. Kusiba kapapula. Jirwana mwana wa myaka 42. Bali mu kubanga balwana. Ne lwaki bakapapula. Abantu bali bubi ddala. Kubona alabwako ko mu inbox emo y'omubaka Kateshumba. Ayagala muzimbira myaka 5 okitegeera kakati ayagala muzimbira nyumba ye kadwasha kapapula takasibe tulina okulookinga into why nzembera nnyo ku the why later why yes kabira kapapula sente ekaye faranga bagamba Kyagulanyi yaggwamu amaanyi ate gogamba nti bamusiba akapapula kito benyine babyeyogerera Kyagulanyi akolera mu 7 ate mu 7 nasiba ba Kyagulanyi olina gamba Kyagulanyi ali mu documentary mulimu ne film ne mulimu ne police eri mu kwakitingira mu ya president mu 7 kati what is what simanyi na kumanyi onayogera kino tutwale ki onagamba nti ono Illuminati onagamba Illuminati oli agamba washutinga documentary temuli makuru okitegeera ono Kasumba agamba obayagala kubiranga mu 7 lwaki muvuga we mutyo muteta abantu we mutyo omulala nagamba nti atokolera mu 7 obaye abanja baga okolera mu 7 ate omulala nagamba atokolera bazungu oba kitegeera mukaku agamba nakolera mu 7 bwaki agamba oli akolera bazungu kati Kyagulanyi watu si abantu mukaku agamba ati akolera mu 7 oli bwani kanafubuka nagamba akolera bazungu kati Kyagulanyi usazi no watuuse buli onaga nti oyo Illuminati akamunyanja mugende kompola mugende kompola Illuminati oli nagamba ati oyo akola zi documentaries zigende mu Oscar oli nagamba akolera bazungu ate ona akolera mu 7 banne tufuneko kimudowooza kakati kwe Kyagulanyi watu atandise okubanga abogeze ennimi they are speaking in tongues teyamanyi chichi ndowooza twandifunyeeko kimu Kyagulanyi kikyali Kyagulanyi Illuminati bwaba Illuminati tutegeera ebyaddala Kyagulanyi byakola byonna byaba Illuminati okwagala kw'abantu ne bakusika gy'oli n'ojja bannaye n'ogabana ezo teeke Kyagulanyi wa ani Illuminati ebyaddala kati nze ngenze na Kyasempa omwana Illuminati ezo teeke zonna ziragawa buli omu ndaba anyiga eppeesa liragawa ligenda wa muyindi naye muyindi ye talaba omuyindi ebimutabukako intelligence alumu abamu olalaga nti ate we Illuminati tyate akolera mu 7 tyate akolera bazungu tyate wuuyo twamulabyeko mu nnyanja tyomusaayo oyo abaafudde abawaddeyo tyate wuuyo ali mu kushutinga movie netugamba mu lutalo lwa 81-86 president Museveni yali asaddaaka nga Illuminati bannaye fe abalabi mutukonfusinga mutambi mutubuulire kituufu Kyagulanyi ali ki Kyagulanyi Illuminati nkyogeredde wano kati omuyindi asasule wa Illuminati asasule wa movie asasule sempa kubanga kumanya Illuminati era documentary era yegenda mu Oscar nga bajoni sega wa emizannyo gyabwe ekive simanyi because omuyindi mumubuulire ekituufu omuyindi ebyaddala twale kya sempa kubanga buli omu aleeta tteeka ate omuyindi ndowooza bonna abawa omuyindi bonna abawa yo omuyindi agaba kuba yina naye waliira omuyindi omumanyi wa half time over akuwa owa 0-0 akuwa live in play akuwa live play agabira ddala babo bali mu Lwera agugaba akuwa katukwateyo wano gundi ono mwana yani ono Bobby Yanga gwali gwa live in play ngo muyindi asasula ne combat wonna live in play tugendeke banyeko wali ebyambalo live in play ezo nazo asasula oyo asasulira ddala omuyindi ng'ayina omuyindi ayina bonna bamukuba akasente naye tawulira anti nayina wakanoga wayitirivu so kati tuli confused fe abalabi b'ebintu tuli confused naye nga
mbasagala ate ne ankosega mu mujjeko endowooza tewali amuganye because alaka alina ango ye gyalaba ate nga waddembe era alina right okuwaayo endowooza mu public nga bwakola ki nga bwalaba tugenda kukkiriza public consuminga bya kisiru naye nze kyemba njagala omuntu ajje amunnyonnyole bunnyonnyozi nti mwami Sega wayogedde bwoti ABCD era munnyonnyodde ABCD munnyonnyodde naye nga nze siina na moral authority kunnyonnyola Sega kuba buli kimu akimanyi abadde mu ati okunsinga amanyi amaanyi ga ati okunsinga gakozesezza nako okunsinga kati kya buswavu nnyo nze omwana omuto okunnyonnyola taata wange amaanyi ga art lwaki omuyindi akozesezza art okuba art okuba wa art yes anti olwokuba nti akozesezza bannasayansi anti olwokuba nti ono Illuminati yava eno mu art era bamufuniddeko sente empitirivu nnyo nze amusobola nze Buchaman oyo mumanyi nze Bebekulu nze oyo mumanyi bonna ng'omuyindi abawa wabaddewo ku gundi ku results sente z'omuyindi zigenze omuyindi akubanga yali ayiga singa takyaba abasajja bano bakibimba sente bamukudde bamukuba nnyo bamukudde abakubanga naye talina nsulo gyajje singa yaggwamu akuba ensulo y'eggwanga yo ekagenda kukalira nange fava wano Faruku wiki eri nga mukulu Abedi Bwanika yesaza akajegere agambye tutugenda kukkiriza aba NUP kujja wano bwe guno omulundi oguba gusembayo aba NUP temukyakirizibwa Masaka nebyo ebyambalo byammwe nengamba bannange amayinja nga ayina mangi nnyo obuyinza nga ayina bungi nnyo agenda kikola atya nga katulinde so ziba teziri busolnaku mulindwa ne lutuuka lwakutaano ate before lwakutaano kunaku olwokuna nze nali sirabangako for the first time omuntu gwe bakolera ebiyitirirwa ku lwokuna Masaka nakoma kukiraba ku Ssaabasajja Kabaka buli yagenda okulabikanga ko awantu embuutu ekiro biyitirirwa biki bitooke kubisimba ku lunaku lwokuna ekiro kusandika even misana nga bateekera Robert Kyagulanyi Center Music Excellence ogendayo ku nga Bwanika gyali simanyi yali asuzeeyo Bwanika abeerayo kuba yali omulimu gwe omukulu Kyagulanyi tatuuke macha Masaka waliwo gundi y'aba boda group gye bayitamu ne bakola ne press conference ne bagamba tajja kutuuka Masaka ne bagamba tumulindidde Lwera nga bamuteeka wala bali bandooza boda 2010 be Masaka ne ku nkoko wali tebamu ne bagamba wanaba tusima tusebwati tujja muno nayo janaabera tumufulumye Masaka ngamba abakulu abaffe annange olunaku lugenda okutuuka muganda wange saawa zibeera ndozanga nnyo ez'okumaca Masaka yawuumye dda naye nga nekyagwe kirina kubeera nga atuuka yali yawuumye dda saawa nnyo ez'okumaca ate ku olwo olunaku ekyewuunyisa waliyo emisinde e Masaka baali bategeseyo emisinde wali emisinde nga diversion oba nga bali bagala kusonda ssente zizimba kisaawe ky'Ebuddo ani agitegeka olwo abakulu nga gyegiri naye abantu bagano gigendamu bagano gigendamu kyewuunyisa naye banna Masaka nabo bagano gigendamu ne bagamba ffe tulinze Kyagulanyi so Kyagulanyi atuuka ku welcome naye nga n'okutuuka obutuusi mu town twaze haso kuba poliisi yatuuka netekawo zitingatinga tolina kutugenda kuyita mu town wakati naawe leka sente z'abasajja batugize naye amuyisa mu byalo eyo naye nga abantu wajja ekigere we bakizza bamuyisa mu byalo eyo muba mungi eyo mu bakenze eyo gye yayita eyo mu bukubokubo bweyo naye nga abantu akubo kali kaliverenalo yekati abantu bakigaziiza ddala era ekkubo kali saa zino woyitayo ddene bweriti entambi nga wakijja okipikamu wakijja ekigere we bakizza ne bamwetolooza okitegeera bamuyisaawo it was a delaying tactic move aleme kutuuka eri mu budde nga bagala alwe mu kkubo agenda okutuuka eri nga obudde bukoze eki nga buweddewo naye Mukama yayamba era yatuuka around sanga 11 ku playground emu bali olwo agenda ne baani ku gaali ye kwaliko tugenda mu administration secretary general yaliko bulungi nnyo council
Council David Lewis Rubongoya. David yaliko. Yes. Tugenda ku era hierarchy mogezi w'ekibiina Joel Senyonyi Honorable atenga leader of opposition ku gali yaliko. Omumyuka we Waiswa Mufumbiro naye yagenda gali yaliko. Tugenda mu babaka abamu ku benzijukirako omubaka kwaliko babaka ki kuba basinga ba Luta yagenda Lukutana Lutamaguzi yaliko ku gali. Yalumba yali yakamala okuba mukaku ate yali amukubira ki sanuka yali yakoze eki mukaku yagamba be baleeta Kyagulanyi yabuuza mukaku gwe yaleeta Kyagulanyi gwe nga teweereeta oleeta otagwe n'otereeta mukaku teyereetangako ate yereeta ludda taliwo political failure for almost 40 years nedda he has never been anywhere nati kati nganze ombuulira nti munnaye mu 97 nafuna wa chairman wa Wilson zone mu Ndeeba twabiranga naye mu Ndeeba DP block eyo banaye yakola omulimu nawo yazanya party yayo nayo kituufu newe beganya okubanga yewe ekitiibwa tujja kugibuuza ebintu ebisinga ku ebyo so Lutamaguzi yali yakamala okumuteeka ku musalaba nga maze mukalirira nga omusito amaje nawulira ne sahambu yaliyo saha yasookera no ku kitebe bulungi nagase mundeka ngendirako ne bigayi nagamba zirange ngendirako ojuku yali yakavawa emukono bigayi naganze bigayi kindalaka yakingi bigayi yaganze mundekanga buli mugenda temukola ki temundekanga okitegedde Maulana Rain naye yalumba yes era Rain yakola statement ku gundi awo mu kisaawe naga bannange basebo ne banyabo ndaba tuli bangi nnyo tugende tulamage tuberenga bagenda okulamaga pozera bakatuliki ngawe tuli wano fenna tugende tulamage tugaa kikino ekiri wano Masias Walukaga naye yalumba Walukaga tewe Masaka ddala olwamala okutuuka mu kitundu ky'ensangi maya naye n'alinnya nagendera Walukaga naye n'agibuukira kabako wange kabako yaliyo naye yalumba butereevu n'alumba abaana bangi abalumba egali nga yalumba y'ababaka ne bana abalala ab'omukago kiba kitegeeza ekintu kyasa okubanga bonna Busiro yalumba Medad saamulaba dwaki oba tewalaba saamulaba nze lwamulabako saaliyo sijjukira kumulaba kubanga osaamulaba nagindi saamulaba Mitiyana oli omukyala Mitiyana ne Mukono alaka teyaliyo amubuuziza olunaku lwajjo lwaki tobeera mu bintu by'abakulu n'agamba nze siifiirwa nfiirwa kati bemba nfiirwa netugamba emyezi 3 ng'okyafiirwa buli lunaku g'ofiirwa abala tebafiirwa mpozi mugiza Mitiyana badde genda Mitiyana kati bagi postponing olw'okwagala okubeerera wamu ne famire z'abaana abafudde ebadde dda Mitiyana wa Joyce enkyako ewazaako wa Joyce anti bonna mubadde mugitwala wa anti kati jjukira Mitiyana yoli omukyala woman MP wa Mitiyana yonna kati babigenda laba Joyce oba abaawo batabaawo ate bane nsaaliddwa nnyo okubeera nga bajongezza ani yakumya akalire estopinge polisi yabadde baza okugamba nti esazizaamu ne polisi terina buyinza kusazaamu nga woogimanyi ekyali baddaawo naye tebaagadde kuteekawo kukola kikuguguba ne bagamba essaawa zino abo abafudde bambi mukama emyoyo gyabagira mu kisaka tubeerewo tujja tuuka waawo ntambi Munnabusiro mba mugende Masaka si lwero oluguudo buddo yeeyo Masaka lwo Munnabusiro mwamulekawo yagamba nti akavalinga wanene paka eri Entebbe yali Ntebbe mbw akavali Busiro munene naye saawa wenakawuka waaba yajja saasi w'Entebbe yalina emisango egy'okuwoza kwolwo yalina emisango egy'okuwoza nali njagala nabe Medad walinnya ku gaali eno ng'ate munne wali aba amwokesezza obusimu obuvuga WhatsApp group balina WhatsApp group yaabwe tonvaamu funayo omusanga ne guba gwa nkoko oguwoza tolabika ababaka b'e Masaka baaliyo basewungu Sewanyana Sewanyana weeno Makindye wa Makindye naye yaliko kolo yajja ndo yagende egundi e Masaka Sewanyana Silver Show oba namulabako Silver Show sijjukira kumulaba naye abuzeebuze nnyo mu action akola kachaki no missing in action nalaya abana bafulumiza blacklist bannange abana banopo muvuga Sewanyana namulabe wano nakifuba wa ham yabaddeyo ng'anyirira biti anyiringa kinya kwa activation tewamulengera saamulengera ne namulabe wano wa ham wandikubidde reyini tokola amawulire amafu wandikubidde reyini n'akoba baali ne Sewanyana
oyinza omuwaayiriza nti yabadde Wahamu. Wahamu ye namulabye. Muganda wange Bashiri yabadde Kasibwe. Oba twakoma mulaba ddi. Nezino activation musosola storage. Teri kusosola enti buli muntu aba akimanyi. Abantu mubawe invitation. Buli muntu abeera akimanyi nti olunaku lwero tugenda wano kakati baziranga fly efuluma yefuluma message zigenda eza WhatsApp neza text ne WhatsApp group bukimu ne kigenda kati omuntu aba yeetaga ki ekirala awo okubeera kati omubaka oyo Jofule Lutaya si we kakuto eyo Masaka guleta Masaka bonna babadde yo bo babadde yabo okay Rain yebase takwata Rain yebase nga bangambye ina walamuza takedde olamuza ngo budde bukyala tebategeera akedde Rain akedde aba politicians tugenda mwaka gujja si bangu ba politician nona vayo walinga ekintu kyabisi ate kati abantu banategeera bajja gamba nti bugize notandika obeera mu activations za party mu kaseera kano nga mulimu batayagala kujja olaba gapo nga waliwo abeebuzaabuza waliwo ebituli kale ekiri awo waffe ekawempe south okimanyi kyekiriwo ani aliwo wabaddewo zoom nabayirawo omubiri yatugamba nga mukalulu nabayirawo omwo etugamba musajja watuyirawo guliwa gwe tewagweyirawo mwamugoba omusajja yeyegoba musajja mwamugoba misana yeyegoba waki yakwata mu ne byali bituufu oba ate kakati lwaki yeekweka akatali kabbe amagumba oba olidde osula mu mulyango Kawempe ali atya Kawempe oyo sawa nalabe Latifu awominga Latifu north ono oba south oba awominga wase Segirinyo oba awomingira oni Segirinya mukama senga bamuyambe nadda nabeera healthier than wali sawa zino amusigaza amuyitaininga Latifu namulabye awominga atasobola okujja nenga si ongo okuvuganya ajja kujja n'ettaala naye manvuuli ekyali ya Segirinya manvuuli banagimuwa Latifu oyo tebasobola Segirinya nga mulamu sigama ng'asobola okukompitinga politically manvuuli ekyali yiye ate waba takyasobola bagenda kugiwa kanso wange Nalukola Luyimbazi Nalukola yagala esaawa zino ali mu DP ne DP eyuga Nalukola alamuza Nalukola Luyimbazi ne Kawempe genda tabukamu Kawempe kuva dda wali political command center ya Kampala wano wabeere decidinga kyama kuba kidandala nawulidde ayinza okuba yatadda myaka oyo automatic oyo bamutaddeyo oyo tadda kati gundi subiramu naye agenda kudda wano ku south Munyaga takyasobola Munyaga yafuuka foot soldier wa FDC yenkadde eyawe ye Katonga ye najja nakumbi tazinza va Katonga ali Katonga kati yafuuka foot soldier tumulaba byayogera okay so Masaka highlight yabadde enkulu kuba abantu babira abatanapu yali mpitirivu nnyo abantu bali bayitirivu tanapu yali okay nnyo yali very okay nga abantu bayitirivu nnyo ekisooka ne kibeera nga kikubye ebituli mu bigambo by'abakulu baliwa abali ababiri abali bagobye NUP Kavule ne administration yonna okitegeera nkibanga kibakubyemu ebituli kitya abaganda bagamba Masaka ye opposition Masaka singa NRM ye yali ekikozeeyo twandigambye ti NRM kati ekoze eki Masaka ya opposition all the time yandibadde ya opposition essaawa zino ng'omuntu gwe muli mu kubeera nga alwana akozesa mwe mwennyini okubeerako be yeetuusaako mwe mwennyini opposition so tobeera sure nti no yaffe opposition tubolaba nti train in fact bagiyise train nti gwesanga mu kkuba ekola ki etomera mutomere yenupu si ggaali train kati mubaddemu already ebiteteme muki mu railway balina okujja okubi by force kati byebyo oba okitegeera kaakati akasajja kaffe kaliwo kajjukira akatamiivu kenakonyomeza Kamaliko Kagundi kabaddewo kagamira kaakati ne kanoonya ababaka nga tekabalaba meeting yawedde ekirusa Gundi yawedde okungana yawedde ku ssaawa nga 2:3 ne kagenda mu kirabo kabanoonye ku malwa kabanoonye eri waggulu omunyalo gye batundira ebigere batera okuliira awo ne kabanoonya nga kalina endeku yaako kagunywa kuva ku makya kanoonya bandi kalinda kyago nga kanoonya ababaka bali ababiri ow'emukungwe n'owa kabonera ne kabanoonya n'endeku yaako
nga tekabalaba ko tekalina bakulabako naye balikakwata kasajja kwogera kibira ku ground kagambe kakaawo kadda kaludde waawo wekabalonza nga tekabalaba ne kawandiika ebbaluwa mu butamiivu bwako ne kagiwandiika ekiro ne kagiwandiika bulungi nnyo ne kagiweereza ababaka ne kagezeemukko kakozeemu kopi ne kagamba kati ne kasindika abalala nange ne kansindikirako kakwate kopi kampaddeko kopi egambe ete ebbaluwa era yini ebbaluwa kandisomera abantu baluwa y'akasajja katamiivu katamiivu k'e Masaka aka NUP kawandiikidde abakulu ababiri somera abantu tokolera bantu nkolera bantu kawandiika nga bingi kabiwandiise okay kabagambye bati abasajja mmwe entuuyo zigenda obbava mugira mukanula emmunye bajja okuziwera bammula mbalaba mutemya musolobeza nnyini muwalana Kyagulanyi eri empologoma y'emagere gajja bakongoka mugira mukyatala museesa empale muzitimba essimu okawulidde Kyagulanyi gwe muwalana yatukiza dda akiri agenda okujjamu obwesigwa aba talina kyakwagaza mwe mwekaaliise n'empale muziwagika enkuba Kyagulanyi kwe mweragira ba Ashbaga bamunyagadde empale aba Nuupu balina flies kirako enzigi za gaso abeepimamu y'abanyuka kuba bo beggula ne beggala mu kukuba ababaka abeewussa babuzaabuza nkula mbo muli bategeke kumbe migongo nkanga tukyabayita abaakuno nekeyongerayo mwewana nnyo bagenda okuba kuba akalulu mukenene kwendusu gasaalirwa nnyini bino si byamannyo owenu bafutu sojja tebakyawena mugira mutangaala lesoni mujja funa mbu muyiiya bayiiya obulago okyambaza bali baavaako dda waya si mmwe mukkaba zolo kweyongerayo banna kati bwe bava mu maaso bakusooka butiiti olaba ate bwe bakuba ggwe empuugo ogenda oleze ne bwannika kano kawandise kati bwe bava mu maaso bakusooka butiiti olaba ate bwe bakuba ggwe empuugo ogenda oleze ne bwannika jali bw'asingaawo oyo yawanjugu mufumbira wa ddobolo kyampogola n'ekisuse ate ye Rubongoya n'atambula ng'enjogera egamba ne bwe munaanyiiga kiki kye munaakola basabula ba Mongo si mmwe mutayize emmunyi ekabatitenda ne mweringirisa ku kitebe muli kinyumisa embaga bamuka kubanja labibuno ebinnyo byabaabula konti kukyali kutuula kiyite kitundula biso mwenno mugakanule munaalaba ebbaluwa yakatamiivu yabadde egamba bakulu kasajja kali kanyumirwa nnyo kafeero nakasasula akasajja kukagala bwagazi kibina ku mutima tejja akasasula kati kabadde kabanoonya kabawa obubaka obwo ne babula ne kabuteeka mu bbaluwa bo bagamba ki abaka bosi kukyabaddeyo nabanoonyezaako ne bangambye abazeeyo mu ddwaliro pressure yayitiridde pitirivu nnyo babapima kale nno luwe twali tuva Makerere ojjukira we twali tugenda noli mu town yes nasanga buwandiike Makerere ndeka nenkunoonya omubuuzeeko ngaali afuna booda age vaawo twali naye awo nenkunoonya wali osimbudde musajja nengamba obuuze nina ebibuuzo binali nogenda wankola bubi ne hamu mwadduka yalazeeyo okusoma alaka yali alina talk show oba yali ava ku university in fact twava nayo waggulu eri baba university bambi nebuzo nenyagala okubanga mubuuza oba tumukubireko tumuleke pressure mpiti kwa yampa n'ennamba yawo nangamba nkonerako baba nemuganja kukoona jajji mpanze mukubireko ndeko bye mubuuza so bo bagamba ki ekyabadde wa abakulu ba Masaka yegamba ki Masaka yo yawuumye neyigamba twagala gundi jali ani batuddemu konvunula bibya singa kisoboka extra bagala extra bakagala kuba imagine kuva kalulu kajja akaggwa Kyagulanyi atanakuddayo bangi nga basuuliridde nnyo naye simu kwagala naye emirimu olumu n'okuvisitinga kati kino kitegeeza ki Masaka kitegeereza ddala kisookera ddala nti abakulu baluzinze manyi kati fe abawagira omupiira teri kintu kibi nnyo nga kujja kukubira ku kisaawe ekyo
Arsenal ne Veranda ne Manchester ne tukuba ngawo yatukubye wano kyatuswaza nnyo ku Old Trafford kibi tebalina kukubira wakawo kuba ojo obusinga obuwagizi kyekyabaddewo ekisaawe oba okimanyi buli kimu oba okitegeera kakati asajja bavudde gye bavudde ne bayita mu Masaka ne bamuwamba nadda mu mikono gyabwe bali bagamba nti waffe bagamba mukole ebyo ebyammwe naye Masaka waaki waffe kati Masaka yabavudde mu muyaganya gy'engalo babakubidde waka ate gwawedde 5-0 tebakutte nayo wadde ne babina bidefender yebaleese anti waliwo bakubira mu penalty waliwo nozikubira mu kyenda bakubye 9 golo 5 ku bwereere mukono tebakutteyo badefender yebabadde baguzaabo temujja kutuuka lwera bikoze babayisemba lyaba na mufumiro basala abanga Saka nakuzze oli Lubongo yaberanga Bruno Fernandes awutanya wano wonna akalulu ke Masaka kitegeeza Masaka kali Judy Mbabali nanti bali yagenza akasajja ngenda kukakuba kani ndoza bakakabonera Judy yabivudde mata yakomawo yajja n'okitebe n'atuula Judy yajja munopo yajja n'abalala bakyalina interest Judy ne tebana because wano wetugenda is just a member. Yes, but he has shown interest. But ishibina kijavatinga gukinaba kirabya afitinga kwa bantu Judy yaze commission ikola ki yagala kujeyo kasajja ageze mungenda kaba kubida kabene ku ballot ngabo yakakubaddi simanyaawo anna ate buli omu ayagala oyisaawo ebibye ayagala kukuba mpuuga gundi kiyagamba kyagulanya wadde muzze naye sagala ate tukole kyabali mulowooze timugera kutwala bifo mpuuga ye yabakola ki buli ayagala okukuba buli ayagala asinzirira kati ku mpuuga ne Hildaman namulabe ng'atandika ebintu bye n'agamba oli yagwa mu shiiti kakati biki kwegamba buli ayagala okukonkona ayitira wa mpuuga anti munnaye kasobera ng'oliko ekikuunya ekyo wekityo okitegeere buli omu aba alina okugira buli omu aba alina yitawo so Masaka si abalondemu si ababitiibwa amaanyi gali mu abantu balazeeko wawe balaba amaanyi we gali kati naawe zijja kwabika ate wali zigenda kwabika zawedde ogamba zijja kwabika kitegeeza bali bakyalina amaanyi nge batakyalina wadde tumalirize ndowooza ne muganda kanale ongambye otya Kanale Mugume olunaku olwajjo yagenze ku mukutu gwo gwa X n'awandiika nga si musanyufu ntiki eri muganda waffe Kasuku kukuwaza banga era yamugambye mwami Kasuku obufumbo bwange ne mutabani wange bijje mu bintu byo ebyekisirusiru byokolera likes ne views do it for your own life not mine nga bategeeza ki mu Luganda nga mugaba munnange nze Kasuku familia yange obufumbo bwange my marriage n'omwana wange tomuteeka mu bintu ebyo kikole ku lulwo so si ku lwange Kanale yaliwa Kanale Mugume munnamawulire wa NBS asoma amawulire g'oluzungu omwami oyo omweruyeru oba wakataketake bwatyo yawandiise ku lunaku luli twali wano tukubira litakagwa kataketake taya mweru taya muddugavu abeera awo wakataketake kakati twali wano weeks 2 emabega tukubira litakagwa simu n'atubuulira ebya Kanale ne mukyala we Sasha natugamba lwayaba litakagwa atugamba nti bakola ki lwayaba yes era nze kenyini ne nkugamba nti ku Women's Day Kanale Mugume yabba password za Sasha Ferguson nagenda yeteerayo tweet happy Mother's Day mami Kairo aina ye retweeting Sasha we yakitegeera nakyusa password nakyusa n'amannya nava mu Mrs Mugume nadda mu Sasha Ferguson ge mazima okitegeera Sasha Ferguson yennyini nagenda ku mukutu gwa X n'awandiika new beginnings this scary but worth it nga ali mu bino bitatya mu Luganda mu nfudu yazijja wezi oba yali Zanzibar buli muntu gwe bakya bagenda Zanzibar kati Sasha Ferguson ne bamubuuza yagenda ke Zanzibar buli gwe bakya wagenda eyo Shira tavaayo biki Shira oluva Zanzibar nga terikimani agenze oba Zanzibar waliyo kitetumanyi Nerema namulabe ali Zanzibar yagendayo luli okitegeera
kakati ekisookera ddala kanga sinaba nagenda mu bya Sasha Ferguson Kanale Mugume munnamawulire wabanga ddala yasoma amawulire which I highly doubt wabanga yagasoma waliwo okusoma n'okugategera n'okugayita byanjawulo si buli muntu agenze n'asoma nti ekintu akitegera n'akiyita n'akiyiga ekyo kyanjawulo by the way ffenna tugenda kusoma naye mulimu era n'abasemba mu mawulire ekintu Kasuku kyakola Kanale kyakola omuntu nga public figure alina okwogerwako whether biri private oba biki byonna birina okubeera nga byogerwako okitegeera gundi gyakolera Kanale Mugume balina show number ya Lugamba bogera ku bantu yali akwitinzeeyo oba okitegeera ekyokubiri Kanale yennyini yaleeta love life ye mu public badde bakola byonna teyantwaddeyo kafaananyi nakamu byali baddeeyo but oteekayo ekifaananyi tugize embaga yaffe n'okiteekayo abantu bagenda commenting tugenda bagambako kino ebintu by'amawulire beera kasi obiyingizaamu family baba bagenda oba olina gumya mugongo oba okitegeera so ekirala Kasuku ye yagamba mu show gye yakola Kanale gy'adde agamba nti alina information abamuwa amawulire bagamuwa era nga bava ku side ya Sasha Kasuku mbo ya reportinze mbono ono bacyankalanamu nti bacyankalanamu ekintu kiri mu kuyuga ye Kanale agamba ki Kanale side ye gamba ki ye side yaga munveeko buvi talina kya clarifying nze munveeko na stress nedda ndowooza nze kyenandisuubidde ye kujja tugamba nti ffe tuli bulungi ne mukyala wange tuli bulungi tulinaako buzibu oba mwogera mwabamanyi naye ffe era ne mukyala wange wuuno wano byonna ebyogerwa bifu oba okiraba naye kati mukyala we singa ajja n'ayogera anti mukyala we uno yayogedde n'agamba nti Kasuku byayogera bituufu anti era mukyala we kati ffe tumanyi amawulire mukyala we ateekayo kifaananyi kino bamubuuza ono guy bamuta Agonza Christopher atwitinga n'amugamba I'm losing hope in marriage even the people who were inspiring us are now on different pages nti ono aluzinze hope essuubi mu bufumbo nti abantu abali abawaki inspiration baba nate batabaganya Sasha n'amuddamu bambi don't this status picture has nothing to do with marriage is such a beautiful thing once handled with care and when there is understanding between the two people in it putting pride aside owulyazi kodi nti Kanale yateekamu pride y'amaanyi mu bufumbo kavunule mu Luganda nti obufumbo kirungi nnyo nti obufumbo bulungi nnyo tofaayo singa baba bakutte bulungi nnyo n'obwegendereza nga baliwo okukwatagana b'abantu ababiri abo ng'oggyeko omuntu nga totaddeemu malala nakwegulumiza eyo kodi ng'otumanya nina gy'ekola ki gyegenda eyokubiri ono bamwita Sarah Ataro n'awandiika n'agamba ku tweet yemu we live once what matters is your happiness bwana Sasha it's only you who knows the load you were carrying if no one believes you it doesn't matter the new beginnings you said cheers Sasha n'amuddamu how can I like this twice kodi ebeegendawa nga wasoma amawulire tulambadde nkubuuza Kanale amawulire agasoma oba okitegeera ono kinywi yes kinywi amuteerawo omugongo kuba kinywi amanyi bye yali ayitamu ono kwe kumugamba nti mbadde nsobola likinga ekintu kino emirundi ng'ebiri nandikirayikinza Saluma Sowed namugamba first and foremost get this frustration off social media because it's barely going to help if there is a chance to reconcile do so and with an open heart ng'agamba Sasha nti no first obulumi buno n'obukyawe n'obutaamu bijje ku social media kubanga tebigenda kukuyamba singa waliwo omukisa gonna ge busobola okuddamu nebbaawo muddiŋŋane n'omutima omwanjulukufu Sasha n'amuddamu why wouldn't you say this when spreading fake news when people keep quiet they are not stupid oba okitegeera kati waliwo endala eyannyumira yiino nga munyumirwako x nnyo kati eno yesembayo bamuta Tafu Kiwa yamugamba you didn't listen to Bobby Wine. How do you think he made this very long? Obufumbo wa Bobby Wine ne Babla Kibwa Wangala. Ono Tafu Kiwa wa mugamba. Tafu Kiwa. Sasha n'amuddamu because he listened and respected his wife, not the media. Ezo code. Zali zigenda wange. Ezo code yes. Zali zigenda wa mukuru. Zirina gye ziraga. Yes. Zali ate omukyala nga bamukyaye
ku social media yes bw'aba atekayo points ze zaawukana nnyo n'ali mulaavu okimanyi yes kasola aba bwa advise nti simanyi afuukafuuka sengaawo simanyi alina obuntuntu bwayisayisaawo ng'omanya yes so mukulu kanale akimanye nti Kasuku kiyayogera kiina we kiva kiproving buprovinzi kiina we kiva speculations with nti nze ne mukazi wange tuli fine era ABCD ebintu bikwasaganya dani okugamba nti Kasuku ate nti kati bino ebintu by'omwana bikwatagana ku DNA bitakagwa byatugamba biliwa byatugamba nti no omwana waabwe munange munasonye okubanga ndi bwa mawulire report as is nti litakagwa yagamba omwana Kairo ali akayaniro ye Kanala agamba ki Kanala agamba Kasuku nze nvira ku nsonga zange z'omwana wange n'obufumbo oba kitegeera kakati Rita we yabyogera wano twagamba maybe biyita biki yasala omugambo omuntu omulala wuno Bad Black Shanita namuyemba ayogera ensonga zezimu Bad Black ajibwa kadisi mukwano gwa Sasha nnyo mukwano gwa Sasha bali bemanyi Bad Black agamba ki nze ntambi kankuba akatambi ndi kusaidi ya Mugume bali bano basajja baffe nabo baguma Shasha banga China agende UK n'awala by'omuzungu n'agende Sweden n'afuna omuzungu n'adetinga omuzungu ayina ekizungu ky'ekikadde ekimuteeka mu ssente kano kasajja katukakera ku podcasting amawulire nikaweereza amawulire kali ku salary kataata bino bitalaba media naye whatever case it is ndi ku side ya Mugume abadde mugumiikiriza nnyo yonna gye muvudde Shasha we bali kumulabirira we bali kumufa kuba naye bana basajja baffe baguma oyinza n'okwekanga ng'omwana yemumutwala ku DNA bambi kasajja kattu omwana ayinza okubasiwaako baguma so if it has ended let it end agenda afune ku bakazi bano abaana abakulira mu kisaakaati naye ffe tuli bisegula bannange ate nazaala ku mwana mulenzi kino tosobola kitegeera oyo Bad Black kati okubujja kadi fino tamujjako nze I've reported nga yiwe Canal is just either he's looking for clout because message yajiwaddeyo jjo nga ate emboozi ebadde etambudde ennaku nga ttaano tweet okitegeera either he's looking for clout oba let him just come out and clarify kyekyo katuli bulungi mu bye mwogera byappa anti kati omukazi wanaavaayo ate n'abikuba n'abikuba ebya Canal anti bwe obuzibu obuli awo omukazi nkusomedde byali awandiika ffe tusomera amabaasa mu bbaluwa kati alina sooka kwasaganya omukazi n'ava mu mawulire bino byayogera okitegeera ne beekompozinga ne bajja ne balwanyisa bano ababyogerako teri nga ku Lusumu yatukola n'akwatakiramu n'amuleeta ku kido ne balyoka balwanakanamu musirika bantambi lwana ng'omukazi ali eri bule ng'oli bweya gwe n'ogamba ate mutwogerako awo kwata Shasha omuteeke wamu oba omugye mu mawulire kubanga bano abantu baka banuuna ku Shasha byayogera byagamba abantu kuba Kanale yali yasirika ndowooza musajja wattu yali yasirika ne Shasha yalina bagamba alina byawandiika alina byaddamu kati kale muganda wange amawulire ogamanyi kati bapikinga ku Shasha bapikinga ku Shasha so ajje Shasha mawulire bw'aba alina obusobozi obwo kati onodda Kasuku agenda kwogera leero Bad Black ayogere gundi ayogere ogenda kuwoninga bameka akwate Shasha yamusobola omujja mawulire ate omuntu gw'okwata okumujja mawulire mukyakwatagana ye omujjamu nga mwanawo nze Nagirinya gwe mmanyi Nagirinya maama kaswa alinga update alinga misa update pozi baluganda Nagirinya oli Mr. Update Mrs. Update kati Mrs. Update oyinza musika ku gundi tosobola mujja mu internet yajesasulira so bakwatagane ekintu kitambulire ddala katunze Kanale nkwagaliza era kankusabire wa Nagirinya oyo kantumire ku TAFB mukwano gwo TAFB simulinaako tabu naye engeri gye yagamba nti yaleeta bebe bagita joke of the century tonneereeta ate oleete naye bangamba muyazanya paati gwe basinga ozanyira paati tafu taleetangako bebe
Taafu mutabani wa Mukaku ki? Lubega. Wow. Lubega waffe Mukaku. Mukaku yazaala Taafu. Kwata ya Lubega ne yatugamba yayita Kyagulanyi. Fama to mwana oyo mbyofuzi mwenga lwaki temwereeta. SDP simanyi. Taafu taleetangako gundi. Ati yamuleeta ddi. Taafu yaleeta atya Bebe? Taafu ono gwenda 210 plus. Bebe yatandika ddi okuyimba? 98. Prominence ekali 2021. Taafu n'amupiike. Ati Taafu yaliwa. Taafu eno teyaliwo ng'etubi. Anti aleeta tabeera ayinza obutaba n'amaanyi. Noga nti promoter gundi. Ti promoter Ntambi. N'oleeta Junior ku map. Taafu talina kye naye ng'ate gwe oli wansi. Taafu talina kye yapromotinga wadde. Yasanga Bebe Cool ali established bulungi nnyo. And they just kati kye kimuluma. Ayagala kaadi ya Nnyeko. Bwe bw'obuzibu. Agugenda kaluba. Bakalubedda. Ogwa Nnyeko agukaluba. Derek Nnyeko oyinza okumujja ku bantu b'e Makindi ku kwagala kwe bamwagalako. Alina funa tekenda tolina kuyita mu Bebe. Yekwata omukulembeze. Nyeko musuuti bamwagali wate n'emirimu ayina emirimu agikoza. Taafu lwaki tabala walala. Tebibeera weebityo. Adde Lubaga. Lubaga nabo baagabayo. Afagane ne Lweyini. Baagabayo. Kale ntakasobola. Takasobola ako. Lweyini kaabuna mu bantu bakaagala nnyo. Taafu ayagala kaadi. Ayagala kaadi. Kale kaadi zogeza abantu ebintu nto. Annange. Taafu byagala kaadi. Ayagala kaadi netajagirabako. Kiri kitya ku ground ye. Ground bage sekidde. Sekidde nga watwebeerawo ddi. Sekidde gyokolera omanyiyo. Sekidde se wali tale center gyokolera eyo. Sekidde. Sechi mwagala mugoba we mutyo. Sekidde yasoka agende ku bakyamaani b'omuluka. Ajje mpola. So ezo kodi za Bebe nze yamuleeta. Nti zicyankalanye bana aba Bobi Wine. Bagamba oyo omusajja kasita abeera nga biki. Mwakigobe. Kasage yasonze wa Nnyeko. Genda. Sekidde bamuzaala wataso agenda eyo gyava. Wali yani onyomanya wali yani. Ayinza bazaalibwa gundi Kabonera. Kabonera wakaluba. Kuba kati okkirira oddayo nga Lwamiti bwe yakola. Nafuna gundi. Oddayo wa? Nafuna paka last Airtel star 149. 149 gyaliko. Akalulu kakuba oyo nava ne ku list. Nekakuba Pablo Kimuli. Yaliwa. Pablo comedian. Pablo yaliwo. Pablo yesimba. Yagende ye waweere eyo. Pablo yesimba ku kadi ki? Ndoza independent. Nikamulya. Musajja wange ono sawa zina ali ku NBS Frontline Charles Mwangusha. Nikamulya. Nekale mwana aba ati nze mbeewuunya. Aba ati. Mulina chance nnene nnyo okubeera mu bukulembeze bwa Uganda naye temunnakitegeera. Tebanamanya what to do. Munnammwe yeefrontinga bw'ati. Buli ayagala okulya akalulu gwe yandibadde abeerako. Ojja otya independent ng'ono gw'obadde naye mu ati waali. Mutayagala kukkiriza munnange. Kitalina maanyi. Okimanyi Saha asobola okwesimbawo ku bwa mmeeya bw'Entebbe n'abulya. Wabeeranga ebitabo abirina. Ate biki ebyo by'oyingiza? Anti ngambi waabe, anti waliwo requirements. Nti Saha waba zirina asobola olya akalulu kati. Waba ine byetaagisa kye ngamba sagala muntu ali bubi. Waba ine kyetaagisa yalya. Kati anti abayimbi okumayanga bannaye bana abayimbi baba ati balina gundi. Katonda yali yabafujjako ebundi. Olina amaanyi g'obuyimbi, oyita abantu ne bajja. Olinamu n'ebitabo byo nga wasoma. Weesibe ku ono. Oyitewo oyingira olye ssente balutaya kibaliko. Kituufu. Balutaya yetetenkanya. N'asoma awo. Supidi. Ng'alina ekitone kye neyekwata ku Kyagulanyi kati yalya mu ssente. Wadde yagwa history n'Oluganda. Which is okay. Atenga history balutaya bote babasanyusa. Abasanyusa. Kati kye kigaana okubuukira ekintu olye ku ssente. Kuzalawa. Omusajja okimanyi yabateerawo gundi. Platform hiyo weeri. Walaba gundi gye nkuzannyidde ng'ali ku National Theatre. We yali ku Golden Calabash Bobi Wine. Yabagamba abantu tulina olaga ensi ntino ati ono tasobola producing nze nzekka. Asobola producing n'abalala. Obwavu balumira bwerere. Izimu. Obwavu aba ati bo balumira bwerere. Anti beesiga nti omuyindi gyali.
ndoza tumalirize. So leero ani akwambaza? Leero musajja wange Emma Keitan, Educator akasuti keeko kamaanyi keeko yanyambaza. Educator nasangibwawo ku Atlanta building. Yes, opposite Cooper Theatre Complex. Ali ku namba y'essimu 0708 69 34 Educator natunga obwambalo obulungi bonna bwe nyambala. Muwagira omwana oyo mwana muto, mwana ali very innovative and creative. Okay. Mu buufu bwe bumu n'abaganda bange bentambula nabo buli lunaku abamu Nowaki. Yes, Nowaki yeggamba nti gibere emitwalo 3 egya Uganda. Junior namusange nakivubo kiraka ngali happy kiraka mwamusasula. Junior tumusasulira bonna tubasasula bulungi. Junior namulanga ali happy. Munowa ne twebuuzaako ne mubuuzaako. Nenda ddala nga musajja alabika. Amanyi ga Munowa ngamba yayina 99 aitya tayina 6 packs atayina 6 naye akuba sama nagamba bagenda mu mpaka za sama ne gundi omusajja wa Dozido Abu Kawenja akuba sama Abu Kawenja bagenda mu kisaawo twali kasabe ke katwe ninga Dozido akuba sama Junior akuba sama Abu muleke aji tazisobola aji mujje mu bintu ebyo. So mulike na kivubo ebintu byadde bingi. Abe namugongo nammwe tubatumiddeko nnyo tutumidde ku bafather mwenna abasumba mwenna basheke mwenna abagenda Makka nammwe tubatumiddeko. Mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time.